Imamu Yusuf ne Eric Mukisa bano babadde bakufuula omuze ogugenda mu maaso n'okubba bannakampala ssaako n'okubakuba emigere bakwatiddwa poliisi era olwaleero ebazizaayo we bakolera ebikolobero bino eby'okubba ssaako n'okutulugunya abantu. Bano batuusiddwa mu kifo kino wakati mu bunkenke nga poliisi n'amagye bagenda mu maaso n'obakuuma era obedda abantu bagenda mu maaso n'okubageka amaaso okulabira ddala era n'okubeetegereza oba ddala bano be balabikiranga mu butambi. Poliisi obedde egobaganya abantu bave mu kifo kino abantu bano bagende mu maaso n'okulabira ddala engeri gye bakolamu ebikolo bino era nga ne kamera yennyini ebaddewo eyagenda mu maaso n'okukwata obutambi olwo no poliisi kwe yasinzidde ate okukwata bano. Mwazimanga katola ngendo tuka mu kisenyi nga nabye ngendo ogulayo bino byasikia nga bwe abanabye nkanike bya amasanyaze nasanga bugiina kati obadde yakala bakuwemu mwenja ababaka kuwemu wanyo ngoye batu bakwati koza nyo kwa nwa bandi katuwadde mu dakika zandibadde 5 zokka zandimaze kale. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Wesigire ayongedde okunnyonnyola ku mbeera ebaddewo naddala olwaleero mu kibuga. Imamu Yusuf bano balabikira mu katambi nga bakuba omugere nga basambira ddala omwami Thompson Mugisha era nga kitubaddeko kyekimu ku bye tulina okukola okufuna obujulizi obwenkomeredde eri omuntu yenna abakkiriza omusango okussa era nga kino kijja tuyambako okulaba nti nga bano tubalumiriza mu mbuga z'amateeka era abasirikale baffe nabo babadde balina kamera nga bakwata ebyo byonna ebibadde bigenda mu maaso so embeera bwe tibwebadde nga tulingirira fayiro eno gitwala eri omwali wa gavumenti atwakola ekikikuzaako naye nga okunoonyereza kwaffe twaliza awamu kulinga okuwedde. Poliisi egamba tekyagenda mu maaso mu nteekateeka z'okukwata bonna abamenyi b'amateeka nga bakozesa kamera ssaako n'abantu baabwe abakessi.